Sebo. Ekibadde wane waffe naddala tuli mu bunkenke bw'amaanyi olw'ensonga nti tulabye kye tutalabangako. Badde tuli awo akawungeezi ssaawa nga 4 motoka za Muhoozi ne ziyingirawa Magere ne twebuuza ate zino nyeki Magere kuba olwedde za Muhoozi yennyini nyinyi emmotoka ze za Muhoozi konvoyi ya Muhoozi drone 3 abasirikale nga zonna zijjudde abasirikale n'abaleeyanga buli omu akutte ki mundu ate na zino emundu ennene n'endala drone zibadde ziri open enzijinga ziri open so drone zisebo nga ezimu ziri open zonna nga zolekedde mu maka ga President Magere wano era nga tosobola twalayo musaabaze bakugambira okutandikira ku kamera okudda eri tosala era bakumulisizamu naye nagamba ono kennyini bamustopinga nga atudde ebbali abatunizaamu ne mondo emmotoka zibadde nga mmeka? Emmotoka zibadde nga 8 zonna zivuddeyo kati? Ezivuddeyo teziwedde ezimu zikyaliyo tutegedde oba emuzi ziyise wange ziyiseeko ezizze eno ziringa 6 7 mbaddeko emmotoka kinaki? drone 3 dabo kabini zibadde nga 4 ndeni ne kabangali zimazeyo bbanga ki? zimaze essaawa nga 3 namba zakiriddeyo ssaawa 4 kuba ssaawa 4 kayitawo ssaawa 6 nga zigenda kubeera ssaawa 7 so ekitegeeza zayingiddeyo kuva ssaawa 4 zivuddeyo kati 7 era Honorable Ssenyonyi amaze kugendayo olugenzeeyo nabone ne bakomawo wayita dakika 3 ne bavaayo mwaki mwetegereza mu motoka oba temuzetegereza? Tosobola kulaba kubanga ne drone tezibadde nga tosobola namba plate olidde bambadde mask omuntu yadde n'omuntu olengera zino gundi zaffe zetuteekako nga ng'ogenda mu swagwe waliwo tubadde tuloneza akalulu bo batwe badde bambadde abataddeko nga tosobola namba plate baziggyeko okutambula nga bali mu kasirise kubatunuulira nga ate tosobola laba feesi nti oba ono waliwo n'abali ku piki abatambulira ku piki nga beesibye zimasiki balaga balina ne kamera bagenda bakwata vidiyo bali kuzaawo jumpya so ezakiridde zonna tezinaggwayo teziwedde ezakiridde nga mmeka? nyingi nga bakyetala bwenyini maka gagaffe Honorable emmotoka nyingi ziyinza okuba nga ziyiseko n'eri mu lutini wano ezezo zokka gwe kyoba omanyafu tetulabyeko okusinziira embala gyengi ziba ziyinza okuba nga zikiriddeyo nga ziri 10 awo waliwo abaliwo batuddewo bangi 15 kale katumale okweyongerayo mu maaso kino ekyo kyeri Magere embeera nga bweri Magere okukosa etawuni abasinga babagobyemu lwadde lwa 5 twagala okudimandinga amagye mu okwabuka amaka ga President wane Magere n'okuba nti famire ye bagita kubanga ekiro kya leero bateereddwa bonna mbuwambe n'okuvumirira ebikolwa bikolebwa ku famire ya President Kyagulanyi ekiro kino mu nzikiza e Magere abasirikale abakwata mundu abambadde mask kyannaku era tukivumirira naye katwongera okudimandinga okuba nti amagye abakwata mundu baamuka amaka ga President Kyagulanyi era naye kuba nti bawolekera emirembe gyabwe nga famire kyakubiri n'okuba nti baleka okutaataganya embeera z'abantu baffe n'ekitundu kyaffe kuba tewali musango gwonna President Kyagulanyi gwe yazze okwesimbawo kuba pulezidenti wa ggwanga ate essaawa eno wetwogerera yawangula n'akalulu bandibadde nga balinda biragiro bye nga commander in chief naye ate bamukijjanya bamutadde ku dduka bamutadde mu kuba nti kati yalina okudduka mu maka ge tulaba nga bino byonna bikolwa bya bulumbaganyi eri bannayuganda ate eri ne pulezidenti w'abantu gwe beerondera Kyagulanyi Ssentamu Robert naye tugera kulemerako udimandinga okulaba nti amasirikale n'abakwata mondo balekera okutwalira amateeka mu ngalo n'okuba nti baleka bannansi n'ensalawo y'abannansi balonda President Kyagulanyi okuba nti eteekebwa mu nkola.
gamba